President Museveni kyava atuyisa bwati ye muntu eyakola ebikolobero okuva mu butobwe nga tavunaanibwangako emboozi zonna za kunyumiza okuva mu butobwe ng'akyasoma za bikolobero naye tavunaanibwangako nga ne mu ssomero gye yasomera entale yakuba omusomesa tica oluyi ensi ne Rooza baali bagenda mugoba kubanga amateeka gaali entale gaali mazibu obuddo naye munnange teyakwonwako sajja yagamba President Museveni ayina omukisa kino kugamba nze President Museveni mu bagezi simubaliramu naye mu bantu ab'omukisa ogwali gushyirako ogwayoona Batista therefore nti etteeka lyonna litunuulidde engeri gye bayinza okutaayizaamu amaanyi agayinza okuva ebweru w'eggwanga lino okuyamba ku bannayuganda okwenunula gwe mulamwa gw'etteeka kakati gw'olowooza nti kyandibadde kituufu nnyo abafuga wano batandike okubaaga abantu nga baanika amaliba mu nguudo za Uganda nga baanika amaliba g'abantu awatali gambwako. This is what you want to bring. Kino kye muleeta mu tteeka lino mubaaga abantu mwanika amaliba mutandike n'okugasuubuza bagakolemu engalabi nga teri abagambako. That is the sovereignty you are talking about. Fe tukuba nduulu agasajja gatutta kazima mugalwa akugambye nti muleke gabatte nze sigenda kufuuka ani lugumu. Amaka ga Bobi Wine gasalibwako ebikolo ebyakolebwawo bw'olaba Bobi Wine ng'afulumye n'agenda weebuuza kiki ekyamuddusa ave wano agende ebweru. Twetaaga kukola tteeka erisindiikiriza abantu abo okweyongerayo bagende ebweru tebadda nga minisita yalina okukakasa ani akomawo. Minisita alondebwa pulezidenti ng'asobola n'omulondo waliwo n'amukyusa bw'otamanya nti ayinza n'okuba memba wa First Family nga gwe balonze okubeera minisita wa Internal Affairs. Ebyo bireeta mu mbeera ng'oteekateeka mwana wo ajja akwate mu nkasi y'eggwanga. Abantu balengera etteeka mu kifaananyi nti liina abantu be liruubiridde okuggalira ebweru oba okukwatira mu ggwanga babakole byonna bakola ki bye baagala. Kuba bw'otunuulira ensonga z'ebyokwerinda Ministry evunaanyizibwa ku bani abafuluma ani abakola ki yevunaanyizibwa mulobe gundi ali bwati ne bwati ne bwati. So otunula ng'ekigendererwa ky'etteeka lino lirina abantu be lyagala okuzingako banga lyonna lyetubaddewo etteeka eryo nga libadde terijjanga. Mu kaseera Bobi Wine waafulumidde tubadde mu buyinza emyaka 40. Bobi Wine waafulumidde nga waliwo ebitategeerekeka nti atuwangudde akalulu nti ye n'akalulu tekavuze mu ggwanga lyonna. Bobi Wine asirikidde gyali tayanukudde. Bannayuganda bagamba kitwalabanga ku gurawundi ate kirangiriddwa nga kyaki nga kyanjawulo. Mu kaseera ako etteeka we lijjidde. Kati bannayuganda balirengera mu kifaananyi ky'okunyigiriza Bobi Wine nze naye waze kukyogera ne ba agents be. Akagambo agent ako okalaba ka luzungu. Abantu bano nga bakola amateeka balina ebigambo bye bakozesa ng'ekigambo ekyo omuntu asobola okitaputa mu ngeri yonna gy'akola ki gy'aba yagadde. So ba agents ba Bobi Wine naye oba omuntu bw'ayogera nti n'etteeka be liruubiridde olowooza bamukyamu. Naye njogera ebigambo bino eri bannayuganda tubeera nnyo ku mikutu gino nga twogera ku nsonga zino. Bannaffe babeera ne debates zaabwe osanga ekimeeza nga kitudde bakaayana. Buli muntu yenna alowooza nti nno tulina endowooza ekonjera gavumenti tuli bantu batono nnyo tetuzitowa. Naye ensonga zino zetwogerako tuzogerako ku bulungi bw'eggwanga lyaffe era twandyagadde abantu abatukulembera batukulembere nga bamanyi nti mu bantu bebakulembereyo eriyo abantu abategeera. Naye akabondo k'abantu abo bamanyi okutula ne bagamba kati ono gundi tumunyodde tutya. Nze mbiraba nayo mu kansozi zaffe gye tubeera wansi eyo n'osanga olukiiko nga lutudde nga teruteesa ku nsonga z'abantu naye nga lugamba gundi yajja kwogera bw'ati bw'aba ayogedde bw'ati tumunyodde tutya. Kati tuyina abakulembeze nagobera mwami obuwa nga akudaalira bannansi abalowooza nti nno balengera waliwo bategeera nnyo ne batula bagamba kati musabike muti naye ati neerabira nti eriyo bakakensa abataputa ssemateeka ne batuuka n'okuyisa ekintu ng'ekyo ne bakireeta nga kityobola ssemateeka. Mukulu Fahad mu paalamenti y'eggwanga naddala ng'ekisanja kiggwako sandirabye ensonga yonna ejja kuyisibwa ng'ereetera okwamendinga amateeka agafuga
entula ya parliament nga baagala n'okuyisa etteeka nga kukora muteweze bwetaavu ki obuliwo mu bannayuganda. Ngenze article eye15 njagala okulaga n'omuntu wa bulijjo zaawulira nga nsoma n'ategeera. 15 akatundu akokubiri protection of freedom of conscience article ya 29 njagala ya 15 nsasira jimba nsooka 15 yeno dual citizenship obutozo bw'emirundi ebiri. A citizen of Uganda of 18 years and above who voluntarily acquires the citizenship of a country other than Uganda may retain the citizenship of Uganda subject to this constitution and any law enacted by parliament. Munansi wa Uganda bw'aba avuddewa n'agenda afuna eggwanga eddala nga limukkiriza okufuna obutuuze bw'eri ate ffe tumukkiriza nga bannayuganda ssemateeka amukkiriza anaabanga teyeegaanyi butuuze bw'eno bw'aba afunye omukisa ogwo agukozese afune obutuuze obweri mu ggwanga eppya gy'agenze kyokka n'obweno mu Uganda abusigaze kati ako oba okagyewo. B. A person who is not a citizen of Uganda may, on acquiring the citizenship of Uganda subject to this constitution and any law enacted by parliament, retain the citizenship of another country. So, kati nga n'omuntu omulala bukubanga abaffe tubaguliddewo eri emitala w'amayanja n'omuntu omulala yavudde emitala w'amayanja ayagala okusaba obutuuze bwa wano naye tumukkiriza n'asigaza obutuuze bwe waabwe naye akasinga okukwata ku tteeka lino ke kali akasoose nti munansi wa Uganda bw'ava wano n'agenda mu nsi ng'esobola okumukkiriza okusigaza obutuuze bwa wano nga tabwegaanyi emuwandiike mu butuuze bw'eri ssemateeka wa wano yamukkiriza. Akati bw'amala okumukkiriza yafulumye nga yina muwandiike wa wano ate n'atuuka eri okola otya etteeka erimufuuyira omugwira nga ssemateeka amutwala ng'omwana wa wano. Ngenze ku 19 gye nabadde ngenze. Protection of freedom of conscience, expression, movement, religion, assembly and association. Ngenda ku katundu number 2 29 clause 2. Every Ugandan shall have the right A. to move freely throughout Uganda and to reside and settle in any part of Uganda. Muna Uganda anabanga n'eddembe okutambula okwetola Uganda yonna n'okusula w'abasanze mu Uganda yonna n'okusenga w'abasanze mu Uganda yonna awatali amukuba ku mukono. B. to enter, live and return to Uganda. Okuyingira, to enter, live and n'okomawo. Constitution tusoma constitution ya Uganda yakolebwa 1995 nekolebwamu enongosereza ndowooza zonna zize zikolebwa naye buno bwebwayiro obumu bukyasigaddemu buno tebusalibwangamu bwensoma bwe bumu kuwoze ennyingo nga bweri kati nti Munnayuganda anaabanga n'eddembe okuyingira mu ggwanga okulifuluma ate n'okudda era Munnayuganda anaabanga n'eddembe okubeera ne passport or travel document kekabale kasembayo to a passport or other travel document. Njagala tukome ku obudde. Anti madengera ku bwobudde nagambe kanzijeyo obusingo okukunala bwensoma n'omulimi we waffe eri ekitembe kiramukobe n'abuulya n'abutegeera gwawuliriza etteeka erikolebwa lijja kuba likontani ya ddala direct n'essemateeka nsomyeko obutonotono kati awo etteeka ligamba nti gwanafulumanga Uganda n'omala ebbanga eri stipulated ojja kubeera foreigner ojja kuba ofuuse foreigner mugwira kyokka ate constitution egamba nti Munnayuganda ajja kubanga n'eddembe eriyingira erifuluma ate n'okubeera n'obusenze obutuuze obw'emirundi ebiri oba n'amabasaana
n'ogenda ne bakuwandiika mu America ng'omutuuze waayo. Ekyo tekigamba nti bakuwandiika mu America obweno obuta nedda. Ssemateeka wa Uganda yakukkiriza. Singa Omumerika bakukkiriza obutakusuuza butuuze bwewamu nga akwaniriza nga bw'oli. Bino ebiwandiiko ebyeno obeera nabyo n'ebyeri n'obeera nabyo. Okutuusa maybe nga dual citizenship. Okutuusa nga weeganye ng'ogamba anze Uganda njikooye si kyajagala. Njagala America yebebeera ensi yange. Naye kaakati era gwe omuntu omuntu osobola kusazaamu bw'otuuze bwo. Kubanga ssemateeka gwe tomusazaamu omuntu omuto omusinga. Ke kali kensoso okusomera mu article y'okubiri ssemateeka akamusukkulumya okusinga amateeka amalala gonna. So n'obuwangwa obusinga bukontana ne ssemateeka. Olowooza kigendera ki ekyeteeka lino libaleese? Nkugambira ekigendera eky'etteeka bwe natandikidde wennyini kwe kwagala okuteekawo obufuzi obw'ekibiina ekimu. Ate ekibiina I shall crush the opposition. There will be no more opposition by the year 2021. Nga Nanita bwe yagambye nti opposition tejja kubeerawo mu parliament kyetugenda bye bifaananyizaako bwe yes. Kati amateeka gano gonna gatunuulidde ekyo. Naye nga mu kutunuulira ekyo President Museveni nabadde ndaba ku buclips obw'emabega agamba fa yatambula emirundi mu mwaka gwa 2007 yatambula emirundi 7 nga asala ensalo ya Tanzania ng'ajja mu Uganda ng'azekola emirimu gye ye yataatwatulira. Kirugamba kye kino nti okufuna influence amaanyi agakusobozesa okuseeseetula n'akyemalira mirundi mitono nnyo bannansi gye beemalirira. Abasinze okukikola obulungi bayambiddwako baliraanwa. Nga wano mu 79 Uganda yayambibwako Tanzania. Uganda negenda neyamba Congo. Neyamba Sudan, South Sudan. Neyamba South Sudan. Neyamba Rwanda. Neyamba Rwanda mu 9 92. Neyamba Burundi. Neyamba Suluhu Tanzania. Ennaku zino nga akalulu katabusi. Era esekukulu yagiyawo nga bitabusi nga yeekwese. But that was not an indirect involvement. Waliwo nnyo involvement indirect as such. Therefore, so any political influence gyokola teba small. Abalwanyi ne baduka obuddusi ne bagamba tukubawula akalisi kyako naye temusalaawo kwetabika mu bantu baffe. That's very great. Ne babawo olwendo olw'amazzi ne oba yambi. Yes. So kati kibagezaako okwagala okutaayiza mu tteeka lino is foreign influence and foreign money. Sente abazungu oba baneiba baffe okweyingiza mu nsonga zaffe ez'eggwanga. Simanyi oba ojjukira ebibiina bye baawera ekimu baali wakiyita DGF, Democratic Governance Facility. Kyali kivujjirira ebintu bingi wano mu Uganda. And what's democratic? By the way, ne makomerero kyagendangayo nze eruzira nabasangayo batusangayo eri abantu bebasuba makomerero mwamemfad no genda keyo oyiga nkati nganze njagala Katonda mpeke ekitone ekyobukulembeze. Kubanga nsobola okuyisa obulungi abantu. President Museveni kyava atuyisa bwati ye muntu eyakola ebikolobero okuva mu buto bwe nga tavunaanibwangako. Embozi zonna za kunyumiza okuva mu buto bwe ng'akyasoma za bikolobero naye tavunaanibwangako. Nga ne mu ssomero gye yasomera Entale yakuba omusomesa tica oluyi. Ensi ne Roza baali bagenda mugoba kubanga amateeka gaali Entale gaali mazibu obuddo. Naye munnange teyakoonwako. Sajja yagamba President Museveni ayina omukisa. Kino kugamba nze President Museveni mu bagezi simubaliramu naye mu bantu ab'omukisa ogwali gushyirako obwayoona Batista. Therefore nti etteeka lyonna litunuulidde engeri gye bayinza okutaayizaamu amaanyi agayinza okuva ebweru w'eggwanga lino okuyamba ku bannayuganda okwenunula. Gwe mulamwa gw'etteeka. Njagala tumalirize na kano tugende ku muntu omulala.
toyina kirungi kyonna kyolaba mu tteeka lino. Nkugambye nze kyendaba etteeka lino lirimu amaanyi agagenda okufutiza buli kiramu kyonna ekivwa ebweru okuseeseetula abali mu buyinza. So go olyoke with influence yebweru okujja they pedo into ebyofuzi oba ensonga za Uganda just like that anyhow lingabo. No, not anyhow. Kakati gwolowooza nti kyandibadde kituufu nnyo abafuga wano batandika okubaaga abantu nga baanika amaliba mu nguudo za Uganda nga baanika amaliba g'abantu awatali gambwako. This is what you want to bring. Kino kye muleeta mu tteeka lino. Mubaaga abantu mwanika amaliba mutandike n'okugasuubuza bagakolemu engalabi nga teri abagambako. That is the sovereignty you are talking about. Fe tukuba nduulu agasajja gatutta kazima mugalwa akugambye nti muleke gabatte nze sigenda kufuuka ani luwumu. This is where we are. So kakati bagezaako okuziyiza abagenda okujja okudduukirira enduulu nti muli mu nnyumba. Etteeka lino liziyiza abagenda okudduukirira enduulu z'Abannayuganda. Oli ku mukyala wo okuba naye ate toyagala banneiba. N'enzigi wazisibye. Banneiba mubeere mu nsonga zammwe. Okitegeera? Yes. So this is it. Naye Uganda biri yongambye nti ate oyagala amawanga gatuyingiriye mu bwetwaze bwaffe. Uganda is not an island. Teri ku kazinga kayo. Tetuli kazinga mu nsi. Kyovola tulina kye tuyita international relations. Enkolagana ya Uganda n'amawanga amalala. Regional cooperation, enkolagana ya Uganda n'amawanga agatuliraanye. International relations, enkolagana ya Uganda n'amawanga amalala. Kakati mu nkolagana gye tulimu n'amawanga amalala ne tuyingira mu kibiina ky'amawanga amagatte. We are a member to many those of the human rights conventions ezakolebwa. We are a member. Kakati bwe tuba nga tuli member tuteekwa okuba nga tutambula bumu n'amawanga amalala. Era endagaano ezo olwo tuzivaako Bannayuganda ne bakuba enduulu baliraanwa batudduukirira. Kakati etteeka lino kye ligezaako okuziyiza kwe kudduukirirwa kw'abaliraanwa nti Tanzania okujja mu 79 kwali zaali nduulu z'Abannayuganda abaali abawaŋŋangukirayo Tanzania ne bagigamba twagala kuddayo ewaka naye ekiri ewaffe Amin kyatukola nedda. Tanzania ne gamba okay kale kamba. And it was not only Tanzania. Teyali Tanzania yokka. Eyo emmundu gye baakozesa gye bayita BM37 sabasabba gye muyita sabba. By the way nti singa waliwo n'omuntu alina omutima ng'ogwange n'okubitegeera ng'abitegeera nganze tusobola okuwaabira gavumenti ya Bungereza kubanga yaleeta emmundu eyo. Bungereza yatuwa sabba tu. Yes, BM37 yali ya Bungereza gw'omuzinga gwali gwa Bungereza. Naye nga mu buseera bwe baakubira omuzinga ogwo gwali tegukkirizibwa kubwatukira mu mawanga agatannakula okwenkana nga Uganda. Bantu bangi gwabwatuka nga gugudde wansi embuto zavaamu ebizimbe byasensebwa nga okugwa kwagwa nga tegukubye. Naye omusisi gwe gwakola nga yamenya ebizimbe. Webali nnyo webali ddala. Ebyo byonna byali bimenya amateeka naye nga baati bakyalina kyakkola ng'omusajja afuuse ekizibu nga tebateekwa okumuggyako. Teyali muzibu eri abantu ba bulijjo naye yali muzibu eri abafuzi abaali beegwanyiza entebe. Yes. N'okubanga batandika okutirimbula Bannayuganda nga bw'okiraba kati. Kale. So bw'ogamba nti sovereignty kitegeeza butagambwako ate awo bamusobya. Your sovereignty, much as you practice your sovereignty, ate jjukira endagaano z'oteekwa okutambuliramu ezikukugira. Tojja kubaaga bantu amawanga gasinike mannyo. Kangende wakirumira. Webali nnyo webali ddala tambula naffe obudde butambula. Studio ejjudde yokyo bwomanyi ejjudde era nga gavumenti eno obuyinza bwonna mubuteeka mu gavumenti ebalabirire ebakuume. Kati bwekola ekintu ekifaanana bwe kiti ate ne mulowooza nti ate ejja kuba ebatemeddeko ettaka kitegeeza ki? Tetugambye nti dirwe muli esiga gavumenti. Gavumenti kati tunagiteekawo tusooka neteekawo amateeka geeyina okutambuliramu.
Ffe tetugamba tetwesiga gavumenti tetujagala. Tugamba nti ate esusse weteekwa okukoma kubanga etandise okulinnyirira ssemateeka ate gweteekwa okutambuliramu yewali epoliti yaffe. Ate ne kenjera okusembyayo ku ekyo nti Mwami Kayiro yanditubikkulire ssemateeka akugamba kasitoolemu okumulwanirira akuyita mu buyabuya. Article 3 of the Constitution. Kakati ffe gye tuliko olwaleero kulemesa gavumenti kumenya ssemateeka waki w'eggwanga. Oba bino byonna byekoze ne article ne section ezigundi ezo zonna zikola clause za constitution ezisomeddwa. Singa etteeka lino linaaba liisi zonna zijja kubanga zimenyeddwa. Ennyingo ennya kwezi ennya zibadde zikuuma ssemateeka w'eggwanga eyo ennyingo emu ebadde esigaddemu. Bwe twagenda ku age limit eyo yakola ki? Yavaamu. Ne tujja ku term limit nayo yakola ki? Yavaamu. Ssemateeka agenda kusigala nga kiwowongole singa kwolwo lwennyini lwe banaayisa etteeka eryo baneesaba osembyeyo ng'osoma akantu ako abantu bagende nga bategedde. Kusinga bwakasoma yes omukulembeze okuviira ku mukulembeze w'eggwanga akuba ekirayiro okukuuma to protect, to defend and to uphold the constitution. Kitegeeza nti okulemberera mu ssemateeka. Kati bw'otandika okutaganjula ssemateeka omuteekemu buli kyoyagala. naye ssemateeka Chairman Senkoza kyolina okumanya ssemateeka is not an end in itself. Nti simanyi bagamba bwe yagira oba ebigambo oluusi byembanja nti terikwatibwako because jukira this is now a process because singa gavumenti bukedde ku makya negamba nti kati etteeka liriwe neka batuyisiza mu process whereby batuwadde n'omukisa. Omanyi kyekitegeeza okugamba minisita nga minisita abeera mukozi wa pulezidenti wa ggwanga ndi yasalawo kwani alina okubeera Munnayuganda minisita. Omanyi kitegeeza olwo ssemateeka aba akyali wa bannayuganda abawa ggwanga oba afuuse wa muntu wakati mu mbeera gye tulimu eyo by'obufuzi nga bayigganya abantu baddukako bafuna obuweerero ng'ogamba oyo afuluma takyali Munnayuganda. Minisita yasalawo nga minisita alondebwa pulezidenti olwo ssemateeka aba akyali wa ggwanga. Mzee Kayiro olabyewo. It is Article 3. Defense of the Constitution. It is prohibited for any person or group of persons to take or retain control of the government of Uganda except in accordance with the provisions of this Constitution. Tejja kubeera omuntu yenna atwala kyawerebwa oba muntu ali omu oba group y'abantu okubanga bafuna obuyinza obw'okufuga eggwanga lino Uganda okujjako nga babufuna okusinziira mu ssemateeka ono nga bwe yakolebwa. Akwakubiri 2. Any person who singly or in concert with others by any violent or other unlawful means suspends, overthrows, abrogates or amends this Constitution or any part of it or attempts to do so to do such a thing commits the offense of treason and shall be punished according to law. Singa wabalawo omuntu omulala yenna ye nga ssekinnoomu oba nga yeekobanye n'abantu abalala nga beeyambisa eryanyi oba engeri yonna yonna eteri y'amateeka okugezaako okugyawo ssemateeka okumuvuunika okumukozesa obubi okumuvumagana oba okumukyukirizaamu mu ssemateeka ono oba akatundu akalala konna akassemateeka ono oba agezaako obugezi okukola ekikolwa ng'ekyo anaabanga azizza omusango ogw'okulyamu ensi y'olukwe era anaavunaanibwanga ng'atusinziira mu tteeka. Akokusatu. This Constitution shall not lose its force and effect even where its observance is interrupted by a government established by the force of arms. And in any case, as soon as the people recover their liberty,
its observance shall be re-established, and all persons who have taken part in any rebellion or other activity which resulted in the interruption of the observance shall be tried in accordance with this constitution and other laws consistent with it. Singa wanabe semateeka ono tagenda kuggwebwanga mu buyinza bwe, yadde ng'oluusi wayinza okubeerawo embeera gy'ayinza okutaataaganyizibwamu gavumenti eba eteekeddwawo amaanyi ag'ekijaasi. Era singa ekyo kiba kibaddewo, amangu ddala ng'abantu bamaze okweddiza eddembe lyabwe, semateeka ono anaddibwangamu, anaddizibwanga obuyinza bwe. Era abantu abo abanaabanga beenyigidde mu keegugungo oba ekikolwa ekirala kyonna ekyavaamu semateeka ono okutaataaganyizibwa, bajja kuwozesebwanga mu semateeka ono yennyini ng'amaze okuddizibwawo. Kale webale nnyo, webale ddala. Ebyo byonna bye musomye ne bw'okomaawo Muzeeyi Kayiira, byonna bye musomye sirabawo gavumenti eri mukola kimenya tteeka, because eyise mu tteeka era tuyise bannayuganda tugende tuweeyo ebiro. Naye etteeka lino lijja kuba lya nnaku nnyo eri bannayuganda singa linaayita, ate nga liri most likely okuyita olw'ensonga nti abalirimu ye majority y'abantu abakola ekyokubiri. President Museveni alikozesezza abantu abafuluma abatakyalina nnyo kyebeeguya nnyo kyebeeguya, naye nga beerabidde nti nabo banaki bannansi bannayuganda. Naye ezimu ku nnyingo ennene mu ssemateeka zibadde zikyayimiriddewo, tubadde tusigaddemu n'ennyingo emu. Ennyingo eyo kati yeesembayo ssemateeka wa Uganda abenga omusiibule, Article 1 mu ssemateeka w'eggwanga. Era singa nga bwe bakigekoze mu bugenderevu ne batuuka n'okumenya ebimu ku mateeka paalamenti geyitamu okuyisa etteeka, nga ekigendererwa kya kuyisa tteeka lino, singa linaaba liyisenga bwe liri, buli obuyinza bwaffe nga bannansi bujja kubanga bukomye. Power belongs to the people of Uganda, Article 1 mu ssemateeka w'eggwanga weegenda okukoma. Ate etya anti ekisooka nti obuyinza bwaffe obusinga obungi etteeka lino lyabuwadde minisita wa internal affairs. Oyogera ku citizenship y'omuntu. Exactly. Era yajja okukola ebintu bino wammanga. Ekisooka, it is the minister to determine who is a foreigner. Akantu ako kabaddiremu awo mu lugungu abantu bategeere kuba nabikuddewo tteeka lino mwami Kirumira kyabagamba nti minisita eryogerako yani minisita wa internal affairs kati alimu ye Kayindo Tafiire, ye yanaasalangawo ng'atunudde ku muntu okulaba ani mugwira ani atali mugwira. Exactly. Obusiriza na kino minisita mu gavumenti ekoze etteeka eryo. So gavumenti eri mu kwekolera etteeka eritekese mu nkola ati. Ekyokubiri, it is the minister to determine who is an agent of a foreigner. Agonokuka kagireka gotwanguye. Minister era yanaasalangawo ani oyo agent kyavuka kya Luganda, agent w'omugwira ya akolera omugwira. Era etteeka lye limu ligenda kubanga ligamba it is the minister to determine which activity fall within the act. Era minisita yanaasalangawo gamba nti bikolebwa ki ebikwatibwako etteeka lino. Era it is the minister to determine wa internal affairs to determine who may register as an agent and on what condition. Register as what? As an agent, because as an agent. Era minisita yanaasalangawo
ani anewandiisanga nga agenti era ku mulamwa ki nkitegere byonna byakwasiddwa minisita wa intanuki afe era n'okusalawo anaasalangawo n'okugaana ng'abanjula etteeka lino yagamba lino etteeka lyetuleeta si pya bungereza lino etteeka gye liri ebungereza likola ate n'ekirala mumanye nti etteeka lino tulireeta ku protectinga bannayuganda obulungi bw'etteeka bwakuprotectinga ggwanga lyattu Uganda naffe bennyini abali mu nsi eno nga tuli protectinga ku baani abagwire abagala okuleeta obutabanguko mu nsi yaffe nayanziza ssebo mwami Fadi nze ndi omu ku bannayuganda abandirowoozezza nti ebifo ebimu kati ng'ekyatone Jeno kyalibadde kirangibwa omuntu oyo n'alondebwa bannansi n'aweebwa omulimu ng'omuntu oyo agenda kugoberera amateeka awolereze gavumenti agiruŋŋamye naye bw'otunuulira Attorney General waffe ebiseera ebimu lwayimirira n'abbiisana ne banne baali nabo nga bamujuliza amateeka naye olw'okuba alina oludda nekyalina okuyisaawo n'olaba nga aseerera ava ku layini ey'etteeka kati ekibuuzo ne kijja eri omuntu agoberedde ekintu ekyo nti wa gye tugenda mwami Fadi nsuubira nti etteeka lyonna lyalibadde likolebwa ku lwa bannayuganda nga likolebwa kuuma bannayuganda era nalino bwe liri n'okubawa eddembe lyabwe etteeka bwe lyandibadde likolebwa lyabadde lijja mu mwoyo ogwo era waliwo lwentuulaawo nenefumitiriza neŋŋamba naddala buli lwentera ofunako obudde nensoma ku ssemateeka ssemateeka w'amalira atera nnyo okulaga engeri omuntu amuzanyiddemu gy'alina okubonerezebwa n'okukwatibwako naye tutunuulidde obubondo bw'abantu ab'enjawulo nga bavuddeyo okukyusa obuwaayiro obukulu ennyo mu ssemateeka neneebuuza oba bavunaanibwa ddi naddala boogera nnyo ku kulya mu nsolo gwe naddala obuwaayiro bukwata ku ddembe lya munnayuganda naye siraba teeka lwe livaayo okukola bwana Fadi tubadde n'etteeka eririwo ng'etteeka eririwo lirambika bulungi nnyo Bank of Uganda engeri gyeruŋŋamyamu ensimbi ezifuluma n'eziyingira mu ggwanga naye sirabye nnyo miwaatwa givuddeyo kulagibwa nti mu tteeka eribaddewo mubaddemu emiwaatwa bwegiti ne bwegiti gye twagala okuzibikira mu kugizibikira tulyoke tutambule bulungi kituleetezza etteeka lino ekifaananyi ekiraga nti etteeka lino lirijjidde mu mwoyo gwa kutaasa bannayuganda oba gwa bwetengerezebwa ggwanga nti banka egambye nti temwetaaga tteeka lino n'ebituli wano bwetuti ne bwetuti ne bwetuti ebituli ebyo byetwagala tuzibikire nga tuyingizaamu akawaayiro kano ne kano ne kano era tutuuliddeeko nduulu eva mu bannayuganda nti tunyigiriziddwa wano ne wano ne wano ne wano abagwira batumazeeko emirembe sente ezijja wano zitukyankalanyiza bweziti ne bweziti twetaaga okuteekawo etteeka lizibikire emiwaatwa gino na gino na gino nti of recent baali bakamala okukwata father Masaka ne bamuvunaana obukadde 5 okuyita ku akawunti nga tebuliiko mayitire nga bamuvunaanira mu tteeka lya anti money laundering something so kitegeeza nti wabaddewo we babadde basinziire ebibadde regulations zibaddewo etteeka libaddewo erisobola okuvunaana omuntu oyo abakoze bwatyo bwana Fadi buli etteeka lyo likolebwa nga litunuulidde abantu bassekinnoomu oba akabondo k'abantu akamu ndisuubira okuba nti nno liba lityobola ssemateeka era ndisuubira okuba nti nno liba likoleddwa akabondo kali ssemateeka kayogerako era akalifuula okuba nga ffu
nga Muzeeyi Kayiira bw'akyogedde. Era bwana Fadi tulina okusomozebwa kunene mu ggwanga lino. Nti nze nina endowooza egamba nti omuntu yenna avaayo okuholdinga fulaga yaffe ey'eggwanga abeera mwoyo gwa ggwanga. Omuntu akutte paasipooti ya Uganda n'agenda okukola awantu ng'era avaako omusolo ogukomawo mu ggwanga, nandirowoozeza nti twandimututte ng'omuntu omuzira. Kuba bw'otunuulira bwana Fadi nga tugenze munda, ensonga ezireetedde abantu bangi okuva mu ggwanga lino okugenda mawanga amalala, ekisooka bula mirimu. Abaana bangi abali mu mawanga g'ebweru abatambudde, ekibatutte kubula mirimu mu ggwanga. Ekyokubiri, twogera ku ddembe liri mu ggwanga, naye abantu abamu banyigirizibwa directly oba indirectly. Oli n'awalirizibwa okuva mu ggwanga n'atambula n'agenda mu nsi endala. Kyensuubira nti bannayuganda abo bandibadde basigaza eddembe lyabwe nga ssemateeka bw'akirambika okudda wano. Nkitegeeza bano bakadaama, example ya bakadaama nti bangi kati ababadde baagala okugenda ebweru olw'etteeka lino okolebwa bayinza okugamba katusigale wano ate nze ngende ebweru nfuka omugwira. Kati ate mu kusigala wano tewali mulimu. Kitegeeza ebyenfuna bigenda dobonkana, ate naawe obeere ne pressure nga gavumenti okusobola okufunira abantu bano emirimu oba okuteeka wamu. Era nzirayo ku kiri nti ekyo kireetera etteeka lino erikoleddwa okubanga terikoleddwa mu mwoyo gwa kuyamba bannayuganda kufuna bwetengereze. Bwana Fadi, obwetengereze bwaffe nga tetunnaba kutunula mu kukola mateeka gali na gali, twandisoose ne tutunuulira ensonga ezitambuza abantu bano nsonga ki, nti ebbula mirimu, ne tuteekawo amakubo agasobola okufunira abantu emirimu, nti ebyobufuzi. Bwana Fadi, abantu bangi bafulumya eggwanga lino ne bagenda nga tomanya kuyigganyizibwa ye kwayitamu. Amaka ga Bobi Wine gasalibwako, ebikolwa ebyakolebwawo. Bw'olaba Bobi Wine ng'afulumye n'agenda, weebuuza kiki ekyamuddusa ave wano agende ebweru. Twetaaga kukola tteeka erisindiikiriza abantu abo okweyongerayo bagende ebweru, bagende ebweru tebadda. Nga minisita yalina okukakasa ani akomawo. Minisita alondebwa pulezidenti ng'asobola n'omulondo waliwo n'amukyusa. Bw'otamanya nti ayinza n'okuba memba wa First Family nga gwe balonze okubeera minisita wa Internal Affairs. Ebyo bireeta mu mbeera ng'oteekateeka mwana wo ajja akwate mu nkasi y'eggwanga. Abantu balengera etteeka mu kifaananyi nti liina abantu be liruubiridde okuggalira ebweru oba okukwatira mu ggwanga babakole byonna bye bakola ki bye baagala. Kuba bw'otunuulira ensonga z'ebyokwerinda, minisitule evunaanyizibwa ku bani abafuluma ani abakola ki, yevunaanyizibwa mulobe gundi ali bwati ne bwati ne bwati. So otunula ng'ekigendererwa ky'etteeka lino lirina abantu be lyagala okuzingako libateeke mu kakunizo. Waliwo yagambye bw'etteeka lino baali badde baliyita Bobi Wine's bill okanya nabo. Nsobola okukanya nabo. Lwaki nze kanya nabo? Nti Mwami Fadi, ebbanga lyonna lye tubaddewo etteeka eryo nga libadde terijjanga. Mu kaseera Bobi Wine waafulumidde, tubadde mu buyinza emyaka 40. Bobi Wine waafulumidde nga waliwo ebitategeerekeka nti atuwangudde akalulu, nti ye n'akalulu tekavuze mu ggwanga lyonna. Bobi Wine asirikidde gyali tayanukudde. Bannayuganda bagamba kitwalabanga ku gurawundi ate ekirangiriddwa nga kyaki nga kyanjawulo. Mu kaseera ako etteeka we lijjidde. Kati bannayuganda balirengera mu kifaananyi ky'okunyigiriza Bobi Wine, nze nayewaze kukyogera ne ba agents be. Akagambo agent ako okalaba ka luzungu. Abantu bano nga bakola amateeka balina ebigambo bye bakozesa, ng'ekigambo ekyo omuntu asobola okitaputa mu ngeri yonna gy'akola ki gy'aba yagadde. So ba agents ba Bobi Wine naye oba omuntu bw'ayogera nti netteeka be liruubiridde olowooza bamukyamu. Naye njogera ebigambo bino eri bannayuganda. Tubeera nnyo ku mikutu gino nga twogera ku nsonga zino. Bannaffe babeera ne debates zaabwe, osanga ekimeeza nga kitudde bakaayana. Buli muntu yenna alowooza nti nno tulina endowooza ekonjera gavumenti. Tuli bantu batono nnyo, tetuzitowa. Naye ensonga zino zetwogerako tuzogerako ku bulungi bw'eggwanga lyaffe. Era twandyagadde
abantu abatukulembera batukulembere nga bamanyi nti mu bantu bebakulembereyo eri abantu abategeera naye akabondo k'abantu abo bamanyi okutula ne bagamba kati ono gundi tumunyodde tutya nze mbiraba nayo mu kanso zaffe gye tubeera wansi eyo n'osanga olukiiko nga lutudde nga teruteesa ku nsonga z'abantu naye nga lugamba gundi yajja kwogera bw'ati bw'aba ayogedde bw'ati tumunyodde tutya kati tuyina abakulembeze nagobera mwami Obuwanga akudaalira bannansi abalowooza nti nno balengera waliwo bategeera nnyo ne batula ne bagamba kati musabike muti naye ati neerabira nti eriyo bakakensa abataputa ssemateeka ne batuuka n'okuyisa ekintu ng'ekyo ne bakireeta nga kityobola ssemateeka. Mukulu Fahad mu paalamenti y'eggwanga naddala ng'ekisanja kiggwako sandirabye ensonga yonna ejja kuyisibwa ng'ereetera okwamendinga amateeka agafuga entula ya paalamenti nga baagala n'okuyisa etteeka nga kukola muteweze bwetaavu ki obuliwo mu bannayuganda. Mwami Fahad nga mmaliriza njagala gavumenti ya Uganda erina obusobozi obuwa services bannayuganda ezibaweebwa civil society organizations ne NGOs ez'enjawulo. America yatunyigamu katono wano ebintu ne bitabuka amalagala mu malwaliro ag'ebiti by'abantu ab'enjawulo ne gabula. Tubadde tufuna emisomo nga tulina abasawo ku byalo eyo abayamba abantu nga USAID zanize zifandinga ebintu ebyo bikyakolebwa gye biri. Gavumenti erina obusobozi obuwa abantu obuweereza bwebanga tebuyina ngera tebagenda bufuna obwo bwetengereze gavumenti bweyogerako. Njagala osembyeyo kano gavumenti budget eno gyeri mu kukola eyo obutabalika 88 sentence almost half of this over half kali ndoza egenda zijja mu bagabi bobuyambi abazungu mostly tugambe okwewera era nga bewola mu banka z'ebweru ezisingira ddala naye era n'ebitongole ne government oba America government ezezeyo nayo wano government qualifyinga okubeera agent oba foreign agent kuba bwebe efunye sente okuva mu bannaffe abali ebweru oba yo kiba tekikwata ku muntu. Mukulu Fahad obuyinza bonna babukwasiza minisita yasalawo ani agent minisita yasalawo ani alina okubeera omugwira na byonna ebigwa mu doketi eyo. Kitegeeza ki nti etteeka ate bo teribatunuulidde litunuulidde gwa yeetaaga okusunsula ate minisita anaasunsula nti gavumenti eyagala looni okuva mu kitongole bwekiri nti looni erina obuzibu ku gavumenti oba ku ggwanga. So etteeka litunuulidde abantu abalala. Okay, kale tweyanza webali nnyo webali ddala kaŋŋende wa Honorable Ndagizimana then nzire ewa